po jako akawuwo. Abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform Nansana bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku ngeri abantu baabwe gye bazze bawambibwamu nga tebamanyiwa gye batwalibwa. Simanyi ani antutte ninga ndi mukube bankubye bubi nnyo. Bawalampa ekikomera saawa nnya zennyini bamutwala badde bazzayo n'emmundu kale ekintu ekyo naye nnyini nga kyamanyi kinaliikiriza nnyo kuba bayisibwa nga mulambo mutwala musayire eyo. Bano lumwe basinze ku lusonga mu byakwerinda be bagamba nti bakima abantu baabwe ne babatwala awatali nsonga nnambulukufu ate kwe bagatta n'okubatiisatiisa. Mu kifo ky'okuzza abantu emitima gyabwe n'okwogera nabo obulungi ate batandika kubatiisatiisa. Nze wendi bwe mba nga nze kizibu kya Nansana nga bwebagamba Wakayima kye kizibu kya Nansana bajje bantwale olwaleero. Ewulidde ne tukoye okutiisatiisibwa n'okuti abantu baffe okutiisatiisibwa. Leadership kyekola enkola tujja kubatta obukumbi obwali mu nsikera bwe mwagala otunyumiza leero. Bano bagamba nti omu ku baabuziddwawo ye Sserunkuma John Bosco ngo ne yabadde yeesimbyewo we basinzidde okulaga obweraliikirivu nti osanga bo bwe baddako okukima. Ngezezaako leero nkedde ngenda ku poliisi era okuddamu kulipootinga bakubye ku ssemwayi nga tebaliiyo. Naffe tulowooza ani abamututte vayisi. Ab'enganda z'abamu ku bantu bano ababuziddwawo bategeezezza nga bwe batuuse ne ku poliisi ez'enjawulo kyokka nga abantu baabwe tebabasangayo. Twaduse wano ne tugenda ne chairman ne tugenda ku police Nansana n'abantu abalala abanyambyeko naye we twatuse ne batugamba babasanze mu kubo nga bamutwala abantu emmotoka bazirabye kubanga obudde bukyazadde ssaawa 4:00. Ebiseera biri ebyema biganga balina kibayi bayitanga panda gaali gwe bakunona kiro ssaawa zonna ze bakoze bazze ssaawa 8 weebase ne bajja bazingako ennyumba yo ne bakukwata kirabika tulowooza babye ebizzeemu so tubadde twagala bikikwatako batubuulire badde byebizzeemu naye tetumanyi ki abantu bali mu bulere kirabika panda gaali yakoze eki yatandise. Matovu Joseph Ngono Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP mu munisipali y'e Nansana annyonnyodde ku ngeri abantu gye bazze batwalibwamu poliisi n'asaba bekikwatako okuvaayo ku mbeera eno kubanga bali mu bweraliikirivu. Tulina okunyoba okw'amaanyi tuli mu kutya era jjo twasuze mu dduka tetwasuze mu mayumba gaffe olw'ensonga nti bannaffe bakandidenti ate obaolyawo abavuganya ku bifo by'enjawulo jjo bakwatiddwa babiri gali wangolooja wano wetuli wennyini Sserunkuma John Bosco bakwata n'omwana waffe wansi Kawenja Umaru. Kakati otunuulira embeera mwe tutambulira n'engeri gye bakwatamu kubanga emmundu ezo zitutalabanga nako okujja okukwata mwana y'enki si kintu kyangu. Tusobodde okwogerako n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire ku lukomo lw'essimu ng'ono asabye bano ensonga zaabwe okuzitwala mu kkooti basobole okuyambibwa. Waliwo enkola endala eriwo ey'okwekubira enduulu mu kkooti n'osobola okuba nti oyambibwa omuntu oyo okuba nti alabibwa yonna gy'ali. So amateeka weegali era tujja kuba nga tusaba abo bonna bekikwatako gagobera ku sayidi ey'abalina ababanoonya abaabwe ne ku sayidi eya poliisi. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bansuddeawo mu kkubo simanyi ani antutte ninga ndi mukube bankubye bubi nnyo.